Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go nawe natulaba nsanyusa okuba ate ng'olaba video eno. Nja kukusaba don't just watch, please kindly subscribe and of course tap the notification bell such that whenever we come live you're always notified that it's truly live. Okuva Betty Namboze we yasalawo okusimba amakanda mu district oba mu bendo lye Masaka. Abakulu abadde balowooza nti beba kabejja mu bendo lye Masaka bafunye obuzibu obw'amaanyi okunnyonnyola abantu ezimu ku nsonga oba ebimu ku ebyo Betty Namboze bakireke be yayogera we yali ku Rwale emu mu Nnyendo Mukungwe. Akulembera ekibiina ki DF Mathias Mpuuga na buli kati asiitaana okubanga akakasa abantu b'Ennyendo Mukungwe okumwongera akalulu. Njagala owulirize speech ya Mpuuga oyabadde ku Rwale ye e Masaka ate tukomewo tambuza video. Abala bansinga butamanya naye nadadde esobola okwesibawo yanembuganya naye si mukolo era oluwa abambuuza nti mwenda DF nga temulangiriranga candidate era DF okulangirira candidate si buvunaanyizibwa bwa Mpuuga buvunaanyizibwa bwa kibiina. Ekibiina ekyange kikulembera ku biragiro, ekibiina ekyange kya birooto, kiina ebirooto okubaako ebikolebwa. Era nga bategeeza nti bwe kinaatwa ne kigamba tuwagire ono tujja kulangira tugenda muwagira. Tetulina obuzibu ku muntu omu yekka ye muntu atikina ku bbaasi ye mulabe w'enkyukakyuka bwe tulinako obuzibu. Bwe tulinako obuzibu era ye mulabe waffe naye n'agamba nti y'omu ku ffe n'ayimirira mu makkati gammwe n'ayimirira okubaawuzaamu n'okubasaasaanya bw'ataba mupangise abeerako ennindi ya mitwe 10. Omuntu yenna ayimirira mu bantu abalinganga mmwe abamalirivu mwe nali nammwe mu kalulu akaggwa wano mu Nnyendo okabbakubawo abaana 9 amasasi mu Nnyendo okka wano. Nze nabajjanja banzekka nasala bwe ŋŋambye yadde ekibiina yaddaani abaana nawulidde omukulu omu agamba nti babadde basasanya nsimbi za kibiina kujjanjaba abaana basibe n'abalwadde. Wano ewange Masaka nze najjanjaba abaana 9 neyasembayo muwezi walwano muwezi bakamugjamu essasi ly'amazira gy'emyaka 3 nga nze mwana n'omwana oyo bamujjanjaba. Mukiri ali wano bamba ne bamujjako engalo naye okumujjanjaba omukono natoba uno ayogera amagamaga asigala bikubbi. Omuntu yenna alowooza nti ensonga tuzirimu kuyita buyisi aba mulabe waffe. Njala bagamba abantu e Masaka temutambulanga muli banyiivu. Bw'onyiiga weerabira ensonga n'osigala ku busongasonga kyekirina okutambulanga ndi munyiivu. Era bangi kumwe baŋŋamba Ssaabasajja ne bakuvuma ne bakutyobola lwaki tobaddamu. Bwe mbaddamu n'enfula ki? Waliwo ensonga enkulu ey'okutaasa abantu baffe abajoogeddwa emyaka 60 nga gy'owetwaze ffe tujoogebwa. Mmeeya Kapere okukuliriza enjawukana okusinga okunyweza obumu eri abantu baffe. Era wanala kumanya nze Namboze ow'Ekyaggwe mugambe mumwagaza mukisa semuyinaako musango ndowooza alina buzibu Mukama ajja mubeera era sobola mwogerako bubi. Ekisooka mukyala wa mukwano gwange mwange bakireke. Ekyokubiri abaana be baana bange nze omusajja omukulu ntambule nga ntyobola omukazi namaka ayina n'abakamwana n'abako nga ngenda kulembera abantu mbanga ekikyamu ku mutwe. Nolwekyo ezo ensonga muzitwale nga nsonga za kito naye mweraliikirire nti abaana ba Buganda balina obusobozi ani abaloga n'abajja ku nsonga n'abazza ku busonga. Obwe bulabe bwe twalokedde sobola kunyiigira muto wange Sebina eyeesimbyewo demera okwesimbawo n'agwa era sirina buzibu. Tosobola kumunyiigira
waki weesimbyewo kukuuga nedda talina musango gwazizza era sisobola kumunyiigira naye mbagamba mmwe gye muyitira yonna mulekeraawo okuvumaŋŋana mulekeraawo okunyoomagana mukwatagane ekyosi kikole ki kiyite omusajja w'ekikoofiira ngakka mulabakkirira aserengeta tesobola kubeeranga naffe tukola ki tuserengeta tulina kubanga tukola ki katwambuka mutambule kasirisinga abagezi be babeera tosobola kutambula ng'oyala kutta nsolo ey'amaanyi ng'ogenda ogikubira nduulu bw'ona owemula Museveni anaava mu State House nti omuwemudde nnyo temuwemula nsi kambagambi nange maaso gammwe ng'omukulembeze wammwe siri Katonda ndi mukulembeze wa bannange buli lunaku nkeera okusalirawo mmwe na bano nkola okusalawo kwa mirundi 10 naye nga mirundi 10 ndi mukyamu emirundi 9 nga ndi mutuufu mbeera mugwagwa obukulembeze bweramu okuwuliziganya n'okutegeera obukulu bwabwo ne sisalawo nga Katonda nsalawo ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa eri bannaye ekyo kyenkola ne ttiimu n'EDF era mbasaba abanaffe erina gye bali eyo abato n'abakulu mubawulirize n'oyo atugamba nti atulinako ensonga mumuwulirize oba ddala ng'ensonga yasimba oba ensonga yafubitizi yange nsonga yakwekwasa kulema kukola kituufu obudde nga butuuse tulowooze ku nsonga esinga obunene palamenti gye ŋŋenda okudda emyaka 5 sigenda kugenda kuwamma byakukola nti noonya binoonye ebyokukola DF ekibiina kyokka ekigenda mu palamenti nga kyasaawodde olukangaga ku ebyo ekigenda okukola mu palamenti emyaka 5 egiddako emyaka 3 egiyise natuuza opposition mu palamenti yonna buli muntu yajja nembagamba Kateke twakutte twava mu kalulu akawedde netukavaamu buggo twassaamu amaanyi mangi nnyo twayitawa ne Masaka n'Ekyagulanyi nga weewuunya imaanyi erinnye mu baana bannambi nange nenzikiriza nti weewaawo nkulembedde bannange mu palamenti nembagamba obulabe we buli mmanyiiwo tugende twerwaneko abantu abatuwerekera abantu abagubira tiyagaasi n'ekibooko n'amakasi gye bali tugende tubagambe batuwerekere twanyise ebizibu bingi nnyo ebyamateeka gafuka ebyokulonda akatuka ebyokulonda tusale amagezi tugende kakudda mu kalulu nga kakola mukolo nga saagala kuwerekera kikoofiira n'abantu mu kalulu akalala tetuddeyo mu kalulu kamperekeze tugende mu kalulu nga kansonga bannange bagamba nti ebyo byogera bituufu naye tajja bikkiriza bwaba tabikkirize anakkiriza otuwa obuyinza mulina okuteekawo embeera nali noonya embeera emanduso enetuwa amaanyi ogenda mu kalulu nga tuyira omukisa okuwangula ebifo bya palamenti n'okuwangula pulezidenti waggulu naye ga tukyuse akalulu tukyuse amateeka nga balangirira akalulu ka pulezidenti bwe bakalangirira wana ne Masaka ku ssaza ne bagamba nti Kyagulanyi awangudde Masaka nga bamuwa certificate nti yawangudde ki eryo yekkomo newulira bino bagamba Nyendo Binyonyi Kyagulanyi A2B alieka kuchola A2B eyabinyonyi ajagalako ki ebagamba Kyagulanyi Alebitong Mango Tree A2B Mango Tree zalia Masaka onsomera Alebitong Mango Tree A2B ndi munnamateeka ndi muyivu ekimala ntegeera ekyokukola nembaga amateeka 8 tufune omukisa okulwanyisa efugabbi ne bagamba bwebeganayita akasajja kajja kufunamu nnyo nze nfunamu ntya niza n'obutalaawo enkya mukama nanzijulula
ne banko zovunaza bw'omukulembeze ebibanda ebyo nga mbituukiriza bwenkola ebyo lenda nga siriiwo mbanziza musango ki era wewanga olutalo olwaga nti akasajja kali kakaagala buyinza kaagala kintu ky'omwana ekintu ky'omwana nakivaamu entandika ekyabakulu tulenda kitambula ekijjawo kiri nti natuuze nakitandika naye bannanga abalala sinyooma muntu yenna avaayo n'obwagazi okubaako kyakola nga kigattako oyo atajja ku kyetukola abamunnaffe omwana wa Buganda oyo musaasira yosomala kisimunyiigira simanyi baba amagamaga ategeera ebimwetoolodde ebimwetoolodde n'abamwetoolodde bulabe gyali naye tumusabira kambagamba ya kino obudde bwange nga butuuse bujja kutuuka ngenda kweteekateeka nja bakolera okuvuganya kwa pulezidenti nga bwamuku muntu si bwakiyita mu bujja era nga netegese